mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawandiise Bobi Wine n'agamba nti kubibadde Ekalangala bikoleka lwatu era biyinza okuleetera omuntu obutaddamu kwebuuza kibuuzo Nakimuli yafa atya era ne binnyonnyola enfa ya Nakimuli n'agamba era nga bwe gwali ekayunga ku nfa yaffe ffekka buli munnayuganda agenze maaso n'okuba nga akikola ki abalonzi nga bakulaga abalonzi bali 150 ng'omuntu omu yafunye obululu 157 oli ng'alinawo 75 totozi nga bwe tuzigatta obululu businga abalonzi abangi obungi. It's really unfortunate is that sometimes when I sit down nsaasira President Museveni lwaki nti atunuulira ebintu byalwanyisa oba oliawo ng'ate bye bakola n'agamba ddala nze bino yabirwanyisa omusira tutabimanyi ayinza okuba tabimanyi ate era bambi kye najjukira bambi ebimu abyerabira ne bw'aba yabyogedde kuba yakolako statement n'agamba nti ekizibu kya Africa kiri kimu kyokka be bakulembeze abatamirira ku bufuzi who get drunk on power be bakulembeze b'Afrika abalemera ku bukulembeze munnange ekyo yakyerabira. Okay, butereevu nkwaniriza ku mukutu gaggadde omukutu ogulabiwa ensi yonna ogwa Eblon Media. Thank you so much wona osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo kuba buli bw'okola ekyo kitufuula ab'enkizo era ab'enjawulo. Gwe mwenna atanaba kubeera ng'osubscribinga kusaba kikole kuba buli bw'okikola kiba kituyambako okutambula amawanga ag'enjawulo Uganda, East Africa, Africa mu diaspora ng'okola ekyo ky'okola ekyo tulaba okola kyamaanyi ffe baani b'olondoba mu bantu abangi ennyo nnyini ddala. Tuli leero ku lunaku olw'okubeera nga tuvudde kyokiyita post election ey'akalulu k'Ekalangala. Byonna ebyavuddeyo mwabirabye abantu bangi bakubye ebituli mu kalulu ako ate era oboolyawo isi n'erangirira ow'enkomeredde nga wa NRM Aida Nabayiga yawangudde akalulu kano mujjukire kabaddemu abantu abawera 5 nga bonna baagala okudda mu kifo ky'omugenzi Ellen Nakimuli. Ndi ne munnamawulire ate era agoberedde ensonga ennyo ez'Ekalangala tugenda kutunulayo ko tulabe biki ebyavuddeyo era biki ebirumira ebyabaddemu anti tusigala tutya ffe bannansi Lemmani waabwe nganze eri akakiiko akatesitesi ak'ebyokulonda naddala nga tuli mu nsi gye tukkirizamu nti ebibiina ebyenjawulo ate nga tusuubira nti bye tulonda bye balangirira bye tulonda bye bitutwalirawo ebbanga erijja mu maaso. Otherwise nsaba ssebo obuze ku balabi. Weewaawo Katonda w'amaanyi Katonda wa buyinza mbaaniriza abatulaba no era Katonda waffe ffenna tugamba nti wa buyinza kubanga tukyali balamu genda maaso olw'omushana. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna yeetaaza okwebaza Katonda buli olukya kati tugamba tukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu bannayuganda bonna kubanga tugenze okutuuka wano olwaleero nga mpawo ku ffenna amanyiwa Miriam Matembe waali kuba jo bamulumi ne basalako amakaage abadde yali outspoken yaliko minister mulamba mu government yemwe okulaba nga bamuyisa mu ngeri bwetyo oba oliawo kyennyamiza balukwago nga bali makomera kyennyamizeera bwe tutunuulira ebyabadde mu kalulu k'Ekalangala weewaawo ogamba bugambi nti Katonda w'amaanyi. Nze Deni. Okay, Deni obadde musaale nnyo mugoberera ensonga zino eza Kalangala okuva olunaku lwe balangira by election zino okuddibwamu. Nsaba osigire ku muntu kifaananyi ku biki ebyabadde omanyi mwagenda ne mukola akantu ne mubiza kiro oluusi ffe abamu tetubeera ku mitimbagano. Mbeera ki yabadde Kalangala era biki by'oyinza okugamba ebirumira ebyabaddemu mu kalulu kano? Ebirumira bingi biringa ttaka mu paano oba kabalagala byo byabadde bingi. Okay. Naye, this wasn't an election, but it was another kind of exercise yabaddewo olunaku olw'eggulo. Kubanga njasaba producer batereyo kawa akatambi mu sides ngenda kuwa video eraga omwami ng'akutta obululu bwe buti banda agenza abuteekamu mu box ng'ayiwamu. Omwana yabadde recordinga gundi olwamulabye ne bamukuba era wabaddewo okulwanagana okikanga nnamba bw'atyo n'atoloka n'abaako we yadduse nti akalulu ke twalabye ke tubadde tusuubira akalulu akalungi akandibadde nti
just single district weight tulonda omubaka mu kyalo wa district akandibadde nti tukitegedde nti katunuuliddwa ensi yonna kwetunudde eggwanga lyonna kweriri kamera zonna kwetugambira nti mugamba nti isi yabbaluli kakati katulabire wano mukana akatono mwetwalabidde emmotoka ezitaliko number plate nga zeefuga buli wamu wetwalabidde ab'ebyokwerinda nga bava obaolyawo ku mulimu omutuufu ogw'okwerinda ne beegatta kubamu okulaba nga babaako abantu ab'olubatu be bagenda maaso n'okuba nga banyigereza bwe baatuukidde n'okugamba secretary general okuba agenza ku polling station y'emu alabe biki ebitambula ne bamugamba nkuwadde eddakiika mbale bubazi ng'ovuddewo wano eno ng'oliko gy'ola ng'ovuddewo bw'otavaawo ogenda kulaba ki ekigenda okukola ki okuddirira so bino byonna bya buswavu era byongera okwoleka ebintu nga Honorable Hillary Kiyaga byagenda maaso n'okuba nga ayogera kwoteeka Geoffrey Rutaaya era nga bo weekokkola nga bagamba omusajja Kasolo Minister Kasolo alina statement gye yakola Ekalangala eyo recently mpolampola ye Minister wa Internal Affairs kimujjako erinnya newly appointed kimujjako erinnya si yeye Kasolo Minister Aruna Kasolo digatte mbigatte Aruna Kasolo bwe ngamba nti no musumba Adde nenkuyita ne Adde waliwo enjawulo kati nsaba obigatte omwami Kasolo yakola statement negamba nze sizze wano eno kuyisa bivvulu nti tetugenda kuwangula era president tazze wano kubanga mmwe muveeri mujje nga mutambula muwangule tekigenda soboka plan A bw'enaagaana tujja leeta plan B plan B bw'enaagaana tuleete plan C wabula ate era mbategeeza nti plan A tejja kugaana kituufu twalabye ku plan A yaabwe plan A yabadde etya byebyo bye walabye ng'olaba bali bapakiramu obululu twalabyeko ku polling stations ezimu nga baleeta DR forms nga DR form ekulaga nti wano eno mpa ku ssimu ey'emu nkulage abalonzi nga bakulaga abalonzi bali 150 ng'omuntu omu yafunye obululu 157 oli ng'alinawo 75 totozi nga bwe tuzigatta obululu businga abalonzi abangi obungi ebyo wali obirabyewa Uganda kakati bw'otunuulira ebyabadde mu kalulu kano era ne ntunuulira ne tweet ya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawandiise Bobi Wine n'agamba nti ku bibadde Ekalangala bikoleka lwatu era biyinza okuleetera omuntu obutaddamu kwebuuza kibuuzo Nakimuli yafa atya era ne binnyonnyola enfa ya Nakimuli n'agamba era nga bwe gwali ekayunga ku nfa yaffe ffekka buli munnayuganda agenze maaso n'okuba nga akikola ki akitegeera mu bigambo ebyo byennyini Aisha Kabanda yakoze statement namba ku makya mu press conference gye wakedde okutuuza n'agamba temuddamu kwebuuza ani yatta Nakimuli such a huge statement kubanga mpanvu ngazi buli bw'ogitunulako oba oliawo nti ekyabadde Ekalangala temuddamu kubuuza ani yatta Nakimuli waliwo eyagamba Nakimuli tojja kulayira ezo vidiyo ze muziraba yamugamba kale olayidde naye era tojja bibeerayo at the end of the day Nakimuli n'akola ki n'afa tugenze mu kalulu effujjo lyonna ligenze maaso n'okubeera nga likola ki nga likolebwa era mbadde ntunuulira Honorable Muyonjo Hussein Swengere ng'ali ne Honorable Ivan Kyeyune nga Kyeyune bagamba nti ekyamazima amatuufu ku luno byabakama ayolesezza bulungi obubbi bwabwe era tebasuubira mukyala kubanga agenda mukulisayo mugambe nti kulikayo era nga beebuuza nti abantu nga bano balina abaana n'abakyala babakulisayo nti mwami kulikayo taata kulikayo kubanga bye mukola ddala bya buntu tosobola kera ku makya n'ojja oŋŋamba nti igwe orderings lead of opposition spokesperson w'ekibiina mugezi wa kibiina ng'ekibiina ekyo kyennyini kiri mu kalulu azze okuobservinga ebigenda mu maaso asobole okwogera on behalf of the party n'okeera ku makya n'ogamba temumukkiriza kulinnya ekidyeri kyonna addeyo e Kampala accident ku mazzi okwo manyi balabira wala
balabira wala bebadde bagitegese something bad might happen. So kitegeeza zimu accident be bazitegeka bo balabira they predict kikati munange oyo bwajja wano baba ayinza ofuna obuzibu lwaki obuzibu obwo si bwe mujjawo bwayinza ofuna ejengo tosobola lijjawo ejengo tosobola lijjawo kisobola okuba nga ddene tesobola kuva nga babagambye nti muddeyo bwe yavuddeko lwaki feri yatambudde ejengo lyavuddeko senyonyi yabadde alireeta azitowa so otunuulira obutagoberera mateeka obwayeyulise n'otunuulira okutulugunya eddembe ly'obuntu. By the way, shame upon you. Nalabye omukulu wa police omunga eyo ng'ayogera ng'agamba nti kana akalulu katwewunyisizza tetukutteyo muntu n'ogu ate teriyo muntu akoze effujjo ya ddoomu sirabangako kalulu ka mirembe era kalulu kalungi akalinga kano. You people, you have kids abakulu abatusinga n'otusinga balina enviiri buli eweetaagisa babatunuulira babalaba. They say a lot of things byemukola. For sure you're evil. You're next to Satan. Not even Satan, but you're next to hell. Bino ebintu bye bakola insigo gye bagenda maaso n'okubanga basiga mu bannayuganda. I was talking to one of my friends before I came here and he told me one thing. Do you know what? I hate politics and I can no longer go into politics. Ate tasobola kuddamu kulonda. Why? There is no fairness. Akalulu tekakyali free and fair. Lwaki? Beekolera byabwe. Bano abasajja essaawa y'olunaku olwaleero ne bw'obaawo nga bw'otuddewo ekiba kikwetagisizza kutta kujja bajja kujjawo. In all means. Essaawa y'olwaleero bw'otunuulira gwe wennyini gwe yagoberera story za Kalangwa wano ng'afudde. Omukwano gwange Kalangwa. Wategeera enfa yafefeka. Era n'obitegeera byonna buli kimu. So do you think abantu b'e Kalangala basanyufu nnyo nnyene ddala ku nfa y'omutuuze waabwe eyali ssentebe waabwe omulamba? Tewaliwo questions za raising nti omuntu ono yafudde atya bw'ati? Mpoza akala akaleetera kalumanyira postmortem okubeera nga tuka n'okuzikibwa nga tennavaayo akantu nako nayo bakeekwasaamu. Ebyo byonna bw'obitunuulira ebibuuzo bingi ansa intono ate nga tewali ayina ansa zino. Omanyi obuzibu obuliwo kati mu Uganda nti once you come out and you speak of becoming a target ate era oluusi n'ofuuka omulabe waabo abataagala kuwulira bigambo ng'ebyo. But you people, we shall keep on telling you the truth. Senyonyi bwe yavaayo n'ayogera ku mukulu omu kati bali mu kunoonya ngeri ki gye basobola okuggyawo CDF gye basobola okuggyawo LOP bo munnange babeeko engeri gye beerondera gwe bakola ki gwe baagala. Then bino byonna binanga bitubiwumbawumba n'ekifaananyi kisiigibwa mu byokulonda ne democracy mu Uganda. What should be done? Omunnayuganda akoliki wakati kamunguzi omunnayuganda nze omuntu wa wansi bintabye. Gwe munnayuganda tolina kyogenda kukola ate kyekisinga okuluma. Nze nakkala ku makya neekugamba omunnayuganda ali obulungi era omusanyufu ali ogu mu nsi muno is he who is ignorant. Omuntu yenna ng'ali ignorant yasobola okuba omusanyufu mu Uganda era ali obulungi. Akozesa statement zino wammanga nze kastandiya ne neebaka Museveni si yannimira emmere gyendya ne ngamba laba omusiru yagulanga akaveerako munnyo siringi 3 akagula 1,000 neera he or she is ignorant tasobola kutegeera kino nti byonna byakoleramu policies bali eri bebazikola ki bebazikola ze zitambuza obulamu bwe. Naye njagala okujjukiza abantu bano Kalangwa naye yali w'amaanyi ng'ensi emutya yali w'amaanyi era ng'ayogera nnyo era n'ennaku edda amaziga ge yakaba gaali mangi ng'owookusatu gwe baagala olangirira muwala w'omukulu nga gwe baagala okulangirira Mungu yataasa nazza bibye ne Mukama yatuyamba oba oli awo bannakayunga ne bafuna obwenkanya. Simanyi oba b'e Kalangala banaafuna obwenkanya bwabwe kubanga obujulizi bungi weebuli yala forms we ziri nga baazikuutizza
adde kalulu kawake wali olabye nga bagamba ba agents musayininge ku DR forms nga okulonda tekunnaggwa ku ssaawa 3 ez'okumakya nnya. We have all the videos. Era sijja sigalayo mu archive. Njagala okujjukiza nti ebimu bwe tugenda mu 86 86 ebintu ebyatwala General Museveni mu nsiko kwali kubba kalulu nate tebabba kake si yali akutte ekyokubiri yalwanirira kamulala naga bino tetujja bikkiriza. This kind of impunity we shall not allow it okubeera nga circulating and okula. But it is the same thing what is now they are trying to exercise. It's really unfortunate. Is that sometimes when I sit down nsasira President Museveni lwaki inti atunuulira ebintu byalwanyisa oba oliawo ngate bye bakola n'agamba ddala nze bino yabirwanyisa. Omusira tutabimanyi. Ayinza okuba tabimanyi ate era bambi kye najjukira bambi ebimu abyerabira ne bw'aba yabyogedde kuba yakolako statement n'agamba nti ekizibu kya Africa kiri kimu kyokka be bakulembeze abatamirira ku bufuzi. Oh, who get drunk on power. Be bakulembeze b'Afrika abalemera ku buki ku bukulembeze. Munnange ekyo yakyerabira. Ate nakyo tulaba eyinza okuba yemu ku side effect y'okuleeta biriwa omulonzi deninga tumamba omulonzi asigale kuki mutugamba mwine ebina bya opposition tulina ki era what should be done. Omulonzi tolonda oba oyagala londa bwe toyagala tukola ki kubanga bo balina nedda. If someone come out nakugamba nti we have plan A, plan B and plan C in all ways tugenda kuvayo n'obuwanguzi, what do you expect? What do you expect? Kugenda kumudisprovinga ne mulonda bangi nnyo nga polling station wolondedde balangiridde obululu nga bungi okusingamu abalonzi abalonderawo. Tewabirabyewo awakanya ekyo abitunuulire era producer bibaterewaawo. Nze kyembadde ndowooza oba kyembadde nebuuza, why do we have multi parties or do we need them still? No. Just ekyo bakiteekawo to keep you on a blind side. Biriwo bubeezi wano but multi party system doesn't work. Tekola teriiwo. Democracy bwe twogera ne ku democracy tulina wa bigambo ne tetulina democracy akolebwa ebine ebisoba mu bitano. By the way, most of the African countries tezigoberera democracy. Democracy abeera wa muntu omu alina obuyinza yasalawo ebyo byonna mubimanyi muzenga mubiraba. That's why I like to sit with some informed journalists like you because mutunuulira ebintu n'olaba ensonga. Tetwogera bino byonna because we hate the government, no, because I gain nothing from supporting opposition or the government. Naye the only thing that I gain kwe kulaba ensi yange ng'etambula bulungi, policies ng'ezijja nga zinfavoringa nga Munnayuganda, nga bwe ngenda okusubula emisolo giri wansi gisobozesa okusubula nange ne mbaako ke nteeka mu nsawo yange. Bwe nkeera ku makya ne nvuga emmotoka ng'amafuta gali wansi nesobola okubeera nga ntambula ne ntuukiriza emirimu gyange. Munnayuganda ali eyo wansi eyo mu kyalo eyo mu Afulandani, Munnayuganda ali eyo Kiryagonja, Munnayuganda ali eri nga naye asobola okufuna obujjanjabi nga nze bwenfuna. Twabadde awo Nampala ng'agamba ngenda kulwanirira abavubi ku nnyanja kuna bali bavuba Mukene baddemu bavube Mukene. Ne mbuuza ani yateeka amagye ku nnyanja okubeera nga ne bannamyalo bagibwako obwannannyini ku nnyanja abaali beenoonyeza akasente ng'essaawa y'olunaku olwaleero babakuba emiggo. Bwe tutunuulira amayumba ga bannansi ge bamenye nti nno ba mu lutobazi, tutunuuliddeko ku mayumba ge bazimbye mu ntobazi, amalala ne basenda n'ennyanja ne bayiwamu amayinja n'ettaka ne bazimbako. For example, tunuulira ku Ntebe Road, genda olabe resort hotel waweeri. So ebyo byonna bw'omaliriza okubitunuulira n'ogamba Mukama tukwasize eggwanga lino. Bayibuli omanyi egamba nti ku ssaawa ey'oluvannyuma nti Mukama alizingako, alikwata ensi eno n'agizingako ng'omukeeka. Mukama tukusaba taata tuyambe ozingeko abakulembeze abamu obatutwalire. Tuvuga livansi oba tugenda mu maaso? Eno livansi ate eri mu speed eringa eri mu ddi. Tetuyinza kubanga tusuka wano mbadde neddeni nga munnamawulire nga tutemaatima ensonga badde Kalangala ate era obaddeko Mukama y'aba atutaasa. Eno ensi weetuuse
nsaba agituyamba agituwale mu video ezijja maaso era Mukama singa tukolerayo ekintu kimu ne tufuna akagambo nga kagamba breaking news Focus TV rest in peace era tugenda breaking news omutwe nga gulina mu red breaking news rest in peace